Phoebe we bamubuuzizza annyonnyole abantu kadaama omutuufu yaani era kadaama kitegeeza ki. Amazima gali nti Phoebe naye tamanyi kadaama omutuufu yaani era kadaama kitegeeza ki. Mu njogera ennyangu naye alemeddwa okunnyonnyola abantu kadaama yaani. Mugenda kumbuuza ebyo abyogereddawa. Bino bibaddewo oluvannyuma lwa Phoebe okumiitinga Alan Cruz nga bali ku interview emu n'omuntu omulala nga boogeramu ku ba successful kadaama abakomyewo mu ggwanga Uganda. Kati nno ng'omwo bataddemu Brisha Cash ne bateekamu Phoebe herself ne bateekamu Muna 256 era bineeno ne babaleetera okuba nga baba bakompiitingako abantu abali successful nti Phoebe kati essaawa zino ku TV, Muna ali UK ate Brisha Cash naye ali mu music weteekako ne comedy. Ne bamubuuza igwe olowooza bakadaama ki ekibaleetera okubeera bwe bati nga bakadaama bavuma nnyo osobola okunnyonnyola abantu lwaki bakadaama bavuma abantu wabula ye azzeemu n'agamba nange sisobola kukunnyonnyola lwaki abantu abo bakikola wabula ng'ate nze kambaddemu nti bakadaama ekibaleetera okuvuma abantu babeera depressed ebiseera ebisinga stress ebeera nnyingi emirimu gibeera mingi bakoowa abaana bano baba tochalinga mentally physically emotionally n'atuuka ekiseera ne yeetamwa ye ng'omuntu nga terina ekimu kimusanyusa oba okoze eki tewali kimusanyusa wabula ate Phoebe ng'agambye yandiba ensaalwa abantu abamu nga balina emikisa mingi nnyo mu bulamu immwe ne gibasukkako ne mutandika okuheetinga on them. Kyendowooza nti kyandiba kituufu naye ate Phoebe kye yeerabidde nti no these people that bagamba nti no bamuheetingako are the same people abakuwagira ne bakutuusa wooli. Yes, hate is there. Neither people hating on you are the same people supporting you. Abantu abo bennyini abakuvuma okussa wansi be balaba videos zo be bakulaba ku TVs be bakusharinga n'ebintu ebirala meaning they are not hating on you. Bakwegomba bwegombi naye beegomba we batasobola kutuuka. Yenze Shila Adita subscribing ku YouTube channel yange kwata ku notification bell commenting nga kijja kubanga kituyambako nnyo wabula nga ate nga tuvudde ku nsonga za Phoebe tugenda ko ku Muwala akatambika omwana omuwala akatambudde emitimbagano gya internet. Omwana ono akatambika neno kanseseza nnyo nti omwana ono agenze nabba sukaali mu nyumba ya maama we n'amukwata n'amubuuza onuuna sukaali. Omwana n'agamba wallahi billahi tallahi mami sinnaba kulya ku sukaali sinnaba kumunuuna wabula sukaali anjiika kidde waneno kutama. N'amugamba oli mu kunuuna sukaali biki ebyo nti guno omunyo gwe ndi mu kunuuna ne sukaali yanjiikidde wano. Naawe kana akatambi wonooba okalabye kote kagenda kuleka kyekimu ogenda kufa enseko. Nze zensese ntono nnyo naye gwe ogenda kuseka. Ate kana akatambi kanzijukizza emyaka gyange nga nkyali muto. Naawe kanka kutuuseeko tulabe oba tooseke katugendeko mu kata. Ova nuuna sukaali? Kiki ekyo ekikuli ku mumwa? Abadde anjiikidde wano omunnyo. Ogwo munnyo okakasa? Kandabe ebiri mu ngalo. Ate ebyo ebiri mu ngalo? Sukaali. Obadde omutwalawo? Tewali. Lwaki onuuna sukaali? Just mami anjiikidde buyiikiizi. Obadde tomunuuna? Badde munuuna. Biki bino? Just mami munnyo. Ogwo munnyo okakasa? Iye. Mami tofaayo ngenda kuleetera sukaali mungi naye tofaayo. Sifaayo biki ng'onuunye sukaali mwana wange okimanyi sukaali? Mpa ku ssimu dadi andeetere sukaali. Nkwe ku ssimu okole ki? Mpa ssimu nkubire dadi wange. Mami sidemu kunuuna sukaali omunnyo. Ogwo munnyo nga tuufa kunuuna sukaali? Sonyiwa mami. Nkusonyi naye toddamu kunuuna sukaali. Sukaali atto okitegedde mwana wange? Ku kyaki babagambako okunuuna sukaali? Tebabagambako. Njagala obeere mwana mulungi okitegedde? Tebanuuna sukaali. Mbadde ntoola ku sikoozi naye mbadde sibba. Mami tofaayo mami
Daddy ninamukubira alete sukali. Tondoka mami sida tondoka wa daddy unajia sukali. Ninda kulopa. Tondoka. Forgive me mami wange. Badde nkomawo munyo naye mbadde nkomawo munyo ate kati mami nsonyi ngenda ku chachi nkole kinsabe kusonyi netoddamu kununa sukaali kibi okitegedde sukaali attawa omunuuna sukaali atta okitegedde bebi toddamu kununa sukaali I love you nyo. Nanga I love you baby naye byokola sibyagala kyusaamu okitegedde maami siddamu toddamu kakasa ntusonyiye thank you mami. Ako nno ke katambi wabula nga kyenkakasa nti mwena abasinze akatambi kano mwakalabye kubanga katambudde nnyo abantu bangi nnyo bakaduwetinze bakawaddeko endowooza zaabwe bakomentinze ate era of course nange Sheila aditanze omukwabo nti njagadde nnyo akatambi kaneno nentuuka n'okutuula wansi nenkubamu bu flashback ebi gyenvudde wange nga nkula biki byenkoze nze nabbanga mata omanyi okubba amata gano aga powder nido nga mu mubba indikafulu okufaako obufe mukola ebintu ebyeddalu nze nga ndikafulu nze mbadde nga nkyali mulalu nnyo paka kati indaluse okuva nga nkyali muto paka kati nkyayina eddalu naye ekyenjawulo nti eddalu ly'ennaku ziteeno lyendimu eryange lya kintu kikulu nti nkola ebintu nga nebbirira n'eruli nalinga free nze osobola kikkiriza nze ku myaka 12 naye nali nkyanaabira mu sitenseni yes nga nkwata amazzi nenaaba anti nalwawonza okumera ebbeere ate nendwawo n'okulaba ensonga zange ez'ekikyala nalaba ensonga zange ez'ekikyala nga ndi mu senior 4 namera ebbeere nga ndi mu senior 3 nga ndi muntu mukulu mu senior 3 nerijja neriddayo mu senior 4 nerijjira ddala we natandika okutya nti sirina kutambula bukunya naye nga pati endala nkulu nina ebbina ddene enviiri zimeze buli wamu naye nga ebbeere n'okugenda mu nsonga z'ekikyala bikyaganye n'entubira n'ebintu ewaka ne beekuba obwama bamaama basenga ne babayita omwana kiki oba waliwo ekyamutuula mu lubuto oba waliwo ekimunywamu omusaayi omwana obutagenda mu periods oba omwana naye kumbe munange omonzi zange zaali zikula mpola nga zikula mpola nga ziringa ezaatuuka ewantu ne zeekwata nga tezikula so ebintu bingi nnyo tuyitamu nga tukula era mu abazadde abayina abaana nsuubira abaana bammwe ebintu bye bakola bibasesa okufaako obufi njagala mu comment section gwonteerewo okomentinga biki omwana wo bye yali akoze byakola ebyo ebyekyana ekito ebikuleetera okuseka n'ofenseko n'ogweri wabula nga ate tetugenda kuvaawo nga tetwogedde ku Jowie ne bbaawe Nash bannange Jowie mukyamuwuliza mukyamanya ebikwata ku Jowie ne Nash olunaku olwaleero tugenda baleeterayo akatambi tetwagala tukateekewo nga katambi lwansonga tuyinza okukateekawo ne bakatukubako copyright olwa copyright wabula tugenda kuba nga tukateekawo mu ddoboozi Nash ono wasisinkanye omu ku bannamawulire be n'amubuuza ku nsonga za Jowie Nash azzeemu bw'ati nga bw'ogenda obbewulira mu katambi ayagala Jowie addeyo ku ssomero era nga yagamba nti nno ye essaawa yonna bagenda kuba nga bafumbiriganywa katugendeko mu katambi. Well, could you just tell us where you see yourself in the next 5 years? In the next 5 years, well, I see Jowie going back to school because the first time I spoke to her, I told her, "What do you want to be in future?" She said she wants to be a nurse. So I see a nurse in future. Me getting married to a nurse in future. Wow. Yeah. Oh, and that's then amazing. maybe having one child, maybe. If she's ready for that, because she's still 18. She's just going to be 19. Oh. Maybe she's still young, yeah. Wow. Oh. So, yeah. Well, That's how I see my life. Yeah. Well, that is Nash's plan And I don't with think Jowie. we see ourselves as social media people anymore because I told her when everything goes well, you go back to school, you don't need the social media. You just need to focus on your future, go back to school, do what makes you. So I just feel like
the time that I'll be more with her, she's going to forget about all this social media and focus on her studies. Okay. So people will really not see her like that, like how they're seeing her right now. Because like everyone has been like, Joey, do a business, go back to school, do this, but she can't do a business when she has, you know, she doesn't have knowledge about that business. So she needs to go back to school and do something for herself. Okay. And then from there, we can see, you know, what's next. Bannange munansonyiwa simanyi oba nammwe mukimanyi nti mwakitegeera nti nze nina ekirimi enjogeza kirimu njogera bebebebebebe bwentyo simanyi oba ekyo ekintu mwakirecognizinga nti nina ekirimi so ebigambo ebimu binzitoowerera okwogera bwe nali nkyali muto nanuuna nnyo olulimi luno paka kati nkyalunuuna nina ekirimi kinnemesa ebigambo okukutuka amangu naye nsuubira mujja gumiikirizaako nange mubeere bagumiikiriza mujja sobola biwulira kuba nkimanyi buli muntu alina obulemu nange ekirimi bwe bulemu bwange nga nze omuntu wabula ng'ate kansuubire nti agamalooboozi agavudde ewa Nash ogawuliriza bulungi. Nash ayogedde n'agamba ye bagenda kufumbiriganwa ne Jowie era nga mu biseera ebijja beeraba okuba somewhere far than this. Beeraba Jowie okubanga addayo ku ssomero okubanga kyekirooto kye agenda muzeeyo ku ssomero asome era nga basuubira nti bagenda kuzaala omwana omu. Here where the insanity is coming from, the stupidity, the ignorance, ebintu by'okubanga you pretend to be someone that you're not. Nash, we all know Nash Muwala, she's a female, and we know Jowie is a female also. There is no way a female can get married to a female. There is no way a female can impregnate a female. That's false. These people are living in a confused situation whereby you confuse yourself that you're saying something, yes, what you're saying is not even that, does not exist. Bano abantu baconfusinga gender yaabwe ng'abantu baconfusinga sexuality yaabwe ne baconfusinga identity yaabwe. Oli mukazi tosobola tuga nti omukazi osobola ofunisa mukazi munno olubuto, omukazi osobola owasa mukazi munno. Era nga what I know when it comes to mating oba when it comes ku bintu by'okwegatta abo abantu banoonyayo ebintu ebiri sharp. Kyovula babagula buno obusolo obukola obuli mu shape y'abasajja beefumitayo ngalo beefumita gundi ebyo bikyukamba kaloti biki singa mubadde mutugamba nga mwagala otuconfusing nti you people obanga mwagala okutuleetera oku understanding nti you people are different mulekerawo okukozesa ebintu that are in shape of a manhood mutandika okukozesa fooko mwefumiteyo fooko mwefumiteyo ebiso mwefumiteyo obwambe mwekubiseeyo nnyondo. Lwaki onoonya ekintu ekifaanana obutonde bw'omusajja ng'ate otugamba oli different gwe toyagala musajja kyokka nga we mutuuka okwegatta ogenda kujjayo cucumber, ogenda kujjayo bogoya, ogenda kujjayo kaloti, ogenda kujjayo biriŋŋanya. Lwaki tomufumisaayo kambe igwe okutukakasa nti nno oli different? Lwaki tomukubisaayo nnyondo? Lwaki toleeta nsuuluulu? So nze ndowooza bano abaana obusiru bwabayinga kibi nnyo. Nze tosobola kunzijja ku musajja nze adita onzijje ku musajja omanyi omusajja bwanyuma. Yenze Shila adita kamanye biki byolowooza ako butambi nga bunene bwenkoze. Commenting awo, comments zo tuzaniriza, ate la likinga, kwata ne ku notification bell impagala nnyo.